Ajine kino ekisanja kiwedde kuba kigenda kuggwako nga gumuyita dictator kyaliko atudde entende. Lwaki omanyi oyagala omupiira nnyo? Waliwo omuzannyi ajja KCC yalina omuzannyi nga bamuyita Anaku nga myaka 17. Twali mu boodi ne bagamba nti Anaku tumuwe obwa kapiteeni oba gwe tuyagenda tuwa ekikopo ne bagamba ne kutikka mwana buvunaanyizibwa obwo. Oyo kati Anaku alina kusamba free roll. Era Brazil okuba World Cup ya whatever it is, Ronaldinho yasooka okubeeramu. Bungereza yali eridinga. Olw'okuba aba Brazil bakkiririza mbaana baabwe nga Bungereza Owen yateebye. Michael Owen, yes. Brazil nefuna free kick. Kafu najja, mwalimu Kafu, mwalimu Branco, mwalimu Dunga, ne bagamba Ronaldinho olengera Simani bwavudde ku layini. Muleke Bobby ayimire mu free kick zaffe. Yamugamba era Ronaldinho yagiteeba. Kati mu mwagala byonna ebyabalema era basinga okwogera ebyo ba political failures. Bakoze ebibiina, bakoze ebikwekweto, bakoze buli kimu, bagenzeeko mu nsiko, bagamba tebalabanga mulembe gwa Bobi Wine gulemeddwa Museveni. Kyogamba yamusanga muggyeko ne muzaako. Emyaka 3 Bobi Wine dikiteeta namusuuza Sempijja, namusuuza ekibogewa Nankabirwa, namusuuza vice president. Emyaka gyonna gyondaba gino nga Mukono tetumuwangulanga district, Mpigi tetumuwangulanga district, Butambalanga tetumuwangulanga district, nga opposition yekomba mabaka 7. What are you talking about? Government dictator. Dictator otandika kusala chwi nkugambya ina state machinery. Abo bonna be walabye ku naamu bakuuma ye nga naamu teriiwo. Omusimbi gwonna gwolaba mu Bank of Uganda gukuuma dictator. Emirimu ani agigaba? Njagala okwate constitution ya Uganda olaba emirimu Museveni gy'alina. Mulwakuba mumanyi bwa RDC ne bwa minister. Dictator asobola okuteekawo akakiiko k'ettaka kayateekawo aka how worship Mugemeire n'abaterawo budget. Kati yasomye akakulonda. Olwana n'omuntu ayina engatto ya sikulu, yalina red card, n'okuluma aluma. Bwakuluma obunamalwalira abantu baloza obasigga. Kakati gwe gwogamba emyaka egi abaddeko emyaka 38. Nze nsuubira Kyagulanyi akyakola atajja kijjusa. Meyo kikiriza nti mu struggle jumita struggle bangi nnyo abafuniddemu ebintu nga yajja talina kintu naye ateekawo naga nti nnwanyisa Mwai Museveni naye nga ebizimbe byalina kati omubaka wa parliament banayafuzi bangi bali waliwo abantu nga babuloka nakuba omulimu gwe nga siti kati njagala ombuulire Museveni kati njagala ombuulire aba NRM bagagga lwaki tazibawa lwaki aziwaffe nze kati njagala ombuulire kiki ennyamba Museveni ampe sente kuba bajja kugamba ate kiri kye nkugambye bw'osomesa abaana bonna tebayita omusomesa abeera mu kibiina n'agamba abaana the capital city of Uganda is Kampala ebibuzo ne bijja omwana ateeka Nairobi. Nze kye nkugambye opposition kye erina okukola kwe kulonda line up tujjeko bino ebitiibwa. Nze kugereza ebbanga lye mmaze mu UID muyizi oyo kanso omulaba. Yes. Yali owabavubuka mu UID. Bamukwatako awo kaboozi amannya ago gaatayina. Fakuba n'abantu be bakwata ku flyer ne beekaabya. Wayogera ku mikolo n'alaba nga abantu baganye kaleeta. Muyizi baanyiga muyizi. Nkulayirira nga ntya Katonda gy'omubuuzi oba obuuze Kakande oba obuuze. Baanyiga muyizi. Ku ttaka awo amannyo ne gavaamu ne bamunyiga abasajja 10 ne bamuteeka ku pick up ne bamutwala. Baakuba Kyagulanyi Arua. Twagenda mu military. Nze nafuna omukisa ne road mayor Lukwago ne mukyala Babbi ne yawe dozale meya Serunjoji. Naye nga bakubye Babbi. Naye Babbi bwe yatuuka kakyalo oyo Babbi mugumu yawe yakaaba ne Lukwago Babbi teyakaaba. Nagamba bawe haga ndi wamu naawe.
oyo mukyalo oyo golaba mu military bamujja mu godown nga bamujja Arua ebyo bagamba nti Museveni yamuyita naye nga Babi ate ffe twagenda omulabako nga bamusuziza ku sementi bamujjanjabe n'omujjanjaba nga Bobi Wine tategeera naye Babi gwe nali nsuubira nti agenda gwa kuba yawe yagwa ku ttaka ng'alabye muganda we bali bakigamba kati nze gye nvudde ne Bobi oyo omwana Yasini gwe bakuba Arua Yasini Kauma olaba n'ebiyengenge bibize nga nkuuma akalulu k'ekyaddondo nze gwe bakwaza omuluka gw'ekiteezi twasula ne Yasini ku muti waggulu twasula ne Yasini Kauma nze gwe bakwasa Babi nze gwe yakwasa genda okuuma omuluka gw'ekiteezi kuba batugaye Museveni jabbira ne musula ku muti nga banoonya era bonna abasula mu buloogi babakwata ne banoonya emmotoka yange kumbe nze nayingira ku kagaali nga ninga nga seeka kati waba ogenda okwekalakaasa waliwo okwekalakaasa kwali kato gy'obuuze munyago oyo ne Segirinya nga toyina wooyita nayingira ekatwe mu kisaawe nga atunda enjeyo naye nga nina okutuuka nga be t-shirt oyo mulya nnyama kati bino bye bagamba tugenda kwekalakaasa wane basigala awaka omuntu ng'oyeekera nsula mu kaloogi ako kontansuubiramu mulya nnyama ne munoonya wonna wonna nenyimira bwe nti mutoyi nengenda enkya nenkola mission bwe tuba tutambula nga tuyeekera nzira livansi poliisi wejjeraba nga ayazzeeno kumbe nze nazzeeno ku bitombi naye bano abasala ekkubo nga balaga n'ebigere gye mwayingidde so n'olwekyo njagala okubuulira nze nsaba busabi abaana ba Nuupu aba people power go on njagala obabuulira buli akola kyonna kyakola akikole tetulumbagana leka kugamba ono nsolima gwatali nsolima kati gwegenda mu maaso lwaki gwe nsolima ogireke kulembere kubanga teri yafunye ebbaluwa nti yekala alina okugjako Museveni Kyagulanyi bazigabiddewo aji buzibu ki bw'olina ne road mayor yasiru sirinaawo obuzibu obwaliwo obwo bwali butereeza ndivaamu akasungusungu ako yayimirira ku TV z'eggwanga n'agamba mulya nnyama yabba ssente z'okuzimba ekisaawe ky'erugogo buwumbi 4 n'avaawo n'agamba natunda abazanyi nenkwata Kurani eno nenjiwanika nemugamba njikutte sina ssente n'emu abazanyi balina sisitimu ebatunda abakyeyamaani na CEO ate naye tabatunda yagaana okuvaayo bwe yali akyusa boodi yagamba twebaza ababaddeko emirimu gye bakoze naye ekisanja kyabwe kikoze eki nemugamba nze neŋŋamba basipiika abo bonna abali ku sitewolo muveeyo ne document kubanga Lukwago ebbanga lyamaze kuwaayiriza banne muwaayiriza mulungi kubanga alina ekyejo akaaba abantu baganda ndowooza Lukwago ekyo kyokka nze sirina buzibu Lukwago mwagala nnyo era newogende wabaserunjogi kobe wabalimu ezo bajja kugamba mulya nnyama yali best friend wa Lukwago nga sisobola kumpaayiriza bino byonna ebya road mayor kubanga nze n'okwegera ku bwa road mayor nasooka genda wuwe ndayira nga ntya Katonda natuuka ku hijja nenkwata bwe nti ku kaaba nagende wuwe nga tumaze okulonda kuno ne muga road mayor nteekateeka yeeri kinangamba sidda ndwadde mulya nnyama na wano wendi njagala kuvaawo nina akayumba kange ketandise ye mutundwe ne mugamba ekibiina kyo we kinaleeta nagamba nze kyekyandeeta omuntu alina kukola nnyo ne bamuwa kaadi ne tumuwagira genda okole nengendayo n'omwami omulala sijja muwogera twali tugenze nga alina projekiti gyaleese abayitale basobola okujja ne bazibikira ebinnya ne babanja gavumenti ne mugamba nti ono omukulu yaŋŋamba ntandike nti ye bwe yakola U-turn yatandikira kunkuba so yali mpise oba okitegeera neŋŋenda mu ofiisi ayisa olukiiko ku makya olugenda okwogera ku ebyo olwampise particularly nga mulya nnyama mu board neŋŋenda mu ofiisi ne mutoolera salaamu n'agiddamu ne mugamba road mayor tugenda mu lukiiko tuli ba Luganda obuzibu ki ndayira nga ntya Katonda omuyambi we Ramadhani Lukwago yali oyangamba bigenda kuggwiriri fuluma nemugamba tugenda kusajjula buli kimu ne bampita ne bambuuza bino ne bagamba ne bannange abazanyi b'omupiira tebagulwanga bamalaaya nti omusanga awo balina ba agent CEO
siri club chairman siri vice siri chairman technical siri CEO ndi director board member nkulira committee ya mobilization ate nasinze njikulira kibazo yali agikulira nibangamba ayogere entunda y'abazanyi era lwe yamala n'awandiika ebbaluwa ndi Mulyanjama bamususpendinze ku nsonga y'okuzimba ekisaawe siri CEO ekisaawe ba contractor bali ku Sitewolo wali ewuwe bamulinaanye byonna byalikiriya nzijukiza audit yakolebwa apa audit ngate waliwo wendabikira nakati ne boogenda mu kakiiko gye bagenda sirina munange nze ndi smart naye mbadde nkola ye olwokuba abantu bo bamukira Lukwago Mulyanjama mubbi ekifaananyi kyeyagala okunteekako aje omuntu bwakuwayiriza kooti weeziri sirina anti Lukwago gy'aba ayagala bagambye nti struggle weeri gwe ng'ogenda mu komiti nti gundi tuli mu struggle bye mbadde mbagamba tuli mu struggle nga gwogenda mu bya Nyamatama na Zaake Zaake bamugobye mu parliament kubanga ye waaba ayogera mu bantu agamba Zaake bamugoba mu parliament ng'ali emitiyana naye Zaake bali bamugoba mu parliament wabina ebyabakamisona Honorable Mpuuga yagamba nze mbadde mu parliament emyaka 10 nga sirina komiti yonna nsobola okubeera kikyendi kati bati wabaseeringa ddami abantu bali ku nsonga Zaake wataba ku komiti Zaake komiti ajagazaki Zaake family ate Zaake talina madduku sente oba simanya commissioner era Lukwago yabimuteekamu tubeere ne tumala amawulire Kyagulanyi yeetoolodde eggwanga tumaliriza Luweero yatutadde mu komiti awo kyafiire ekyo twali tuliko n'agenda mu parliament kamera zonna ne zikyuka Zaake bamujja mu parliament Zaake bali bamujja mu parliament bwatyo bwakozesa professional ye n'alimbalimba banna Kampala olutalo lwange weruliawo ne Lukwago ate nakukisa yenyini yagamba lutalo until nze bino ebya Lord Mayor nze Kyagulanyi wankwata obuyinza bya Lord Mayor mbyagala ki njagala bwa minisita wa local government works bino nvandirwa 2026 kuba Kyagulanyi pulani ze tezituuka 2026 inshallah bwe tutuukayo nziya so katiriza kiri kiwayogera nti muliwo mwenna lwabifu nze kankubuulire ekifo kikulu nze sikweka gwe bagambye nti wetutuuka mu gavumenti nze notampa kanika mmotoka oba nota nze maama nkolere eddaani nzijjako Museveni yajja kuvaako tuyize ensolo tugitadde wali ng'ongamba gwe Mulyanjama dda mu kyalo nze Kasiri era naawe nkugamba genda ku media center kambabuuliremu abazanyisa ebifo mu myaka gy'ekyendawo naliwo abavubuka mutabani wa oba muwala wa Bidandi n'afumbirwa mutabani wa Azizi Kasujja awo nkyerabiddemu embaga yali awo mu indoor naye omu ku bo aleeta akafaananyi nga bwe naleeta wano akafaananyi akatulaga n'agamba nti abantu beebuuza Azizi Kasujja Museveni yamugjawo muwe akakiiko by'okulonda yes nga Bidandi yasoma n'Azizi Kasujja e India ekyokubiri Museveni wajja wano ajjeeko Kisekka kuba prime minister aleeta akabwayi yes akabwayi gundi ayali prime minister yani omusajja Adyebo akabwayi yali mukakiiko ka kulonda abantu babuuza Adyebo Museveni amugjeewa ngumyamu abali ya country abanumpu bakiya person aba bamalamu essuubi bagenda okirondoola nga mu 1980 akabwayi yali chairman wa UPM erira Bidanja agamba tulina musa tugamba banoonya omuntu ava mu northern kakati abantu tebaliyo muntu era obeerawo nga Museveni azze ewaffe mu Nkere anoonya batabani basulutaani banyiikidde kati abakola eyo bakyamaani ba NUP abaana aba people power temuggwamu maanyi obadde ogamba nti mu gavumenti oveeyo buvi ogenda kujja wano oba ndi bantu ntuulawo kuba twagala bwe tukwata obuyinza mangu nnyo Kyagulanyi tagenda kubeera mu state house y'Entebbe ne Nakasero erimu ligenda kufuuka ddwaliro Meya ekifo ky'ojjako eky'obwa Lord Mayor tukimanyi kya mikolo kiki ekikwagaza ekifo ky'emikolo nze nkimanyi si mikolo gyokka ndeete constitution yakyo it's like it's ceremonial amakulu gaakyo kati kangubuulire wano wendi section 29 oba katundu si kagamba Mayor ye political head ekyo kitegeeza mulimu akawaayiro section ya 29 KCC act erwa
kagamba section ya 29 ojagamba akatundu sikako kasome. To head the Division Urban Council in developing strategies and programs for the development of the Division Urban Council. Nkunonyeze ne function ne road mayor bwatyo bwali. Lwakubeni waliwo amendment eyakolebwa. Era yeno ekyo kye bagamba ekyemikolo era road mayor naye bwogenda mu function za road mayor era ne section weeri yakulira enkulaakulana yonna function of the mayor katonda wange jirimpe function of the mayor the road mayor era kyekimu nze nga bwe bampa obuyinza obwo kakati ate bamaze okumpa obuyinza ate nsimba ebitooke mwabalonzi kubanga besije talina kifo kyonna kironde. President Kyagulanyi talina kifo kironde batuufu okusimba ebitooke okulaga okubawa service delivery. Ekifo kino kitalina buyinza eryasirukwagaza ati nkugambye akiveemu gwe munafu amazzi gakulemye okuleeta tugambe ekidomola kituwe obo semugayaavu nakyejo Lukwago semugayaavu nze nagamba dda musajja zayogera nti bazze bamulwanyisa. ati nkugambye tokyusa kampabuulire abawarabu bajjanga wano nga batukuba nga batukubira ku mipiira gya ku ttaka. Michael Mutebi n'agamba abalanyokero bashabani basajja muteeke omupiira ku ttaka twabakube enamboole system gye twakuliramu mupiira gundi 5 mugamba 5 abeera 5 olwaliro basamba basatu tekyali 5 eddanga 11 ne 7 batubayita basatu ebbali kati olwaliro bonna ba midfielder nga Obadia Semakula n'oyo Buwemba yakafa babeereyo balinda mupiira kulukuta basimbwa olwaliro kati badda satu yasambanga 11 era emipiira egisinga Lukoshofu abamaaniyo yakulosingira goal oli wamaaniyo kati bano Lukwago bakyali ku road fashion 442 mwenda abamwenda eddanga mwenda ateekwa kuba musajja nalye mwenda ndowooza wa Nigeria ono abadde asibye ye mwenda abedda naye olwerera abaana abasamba bamwenda obalaba twalina wano mumaanyi wakasajja akagonda Babatovu nga akasajja bwekati naye nga katukubira amagoolo kano kakati omupiira gwedda Lukwago bakyalimu old fashions new management tuyina gye tuyita dog management y'Abamerika. So gokizo so okujja n'obeera road mayor nenkolera abantu mbadde nkutegeeza America ina kye bayita dog management. Edda wagendanga mu banka we twakolera mu cooperative bank nga manager abeereyo mu kisenge okimanyi naye kati bwogenda mu zi branch manager ali awo musangana ku reception era okukimu ekyokulabirako ayatandikawo ettofaali yali ekitiibwa yawummula Engineer Jeddu Lusimbi n'ateeka wali olusiisira Katikkiro bwe yajja n'alirumba kati abantu bagala kubirawo ku sitewoolo ne mbatunzaamu kamera n'abifuumuula naye nga nze neruwafu oluguudo ntukola genda ne kamera zojja kujja ensambya programu za African Development Bank nafunyeyo dda oluguudo n'abakatuliki bazimbye ekisaawe ensambya awo taafu yayingidde dda dwa luguudo. So olinga yagala otegeeza nti kati kankubuuze n'okusimba emiti nze kati nina partnership n'abaluufingi ne Hajabu bampa emiti gyonna gye njagala era mbuzi ze zigirya nazimba dde ekibira eyo mu Kizungu omulangira Wasajja twasimba naye emiti abantu nina tiimu ya weeyonje ey'omupiira yawala n'eyabalenzi ekitongole ekyalemedde okutwala tiimu ya netball e Nairobi mu East Africa muli ennyama nagitutte yange ya weeyonje ekibuga oyingira ekibuga Fort Portal kati gwe oli mu Lukwago batolimu njagala ombuulire ng'ova oyingira Kampala kyekiraga nti oyingira Kampala tandikira va emitiyana ova ku luguudo ki otera odduka atola emitiyana sinyo nenva Kyaddondo wano naye kati wali otukuteeka olw'emitiyana woba oyingira kyekikulaga nti oyingira mu kibuga ekikulu n'emiti gavumenti esobola nange kennyini nze mmanyi okwegulira emiti n'okuzimba zi toilet sobola kufuna ba partnership waliwo kampuni nyingi nga zaagala kuinstolinga nga MTN n'ogigamba tugibawadde ebifo muzimbe toilet ez'omulembe nga nawaggulu restaurant ono
n'okusimba emiti njagala ondaga omuti oguva ebbira ng'oyingira ekibuga ogenda olabe ng'oyingira ekibuga Fort Portal ogenda olabe ng'oyingira ekibuga Masaka Namayanja atandise okusimba emiti njagala obe ng'ova Entebbe nojja n'oyita wonna w'oyise oba otuuka wano ewazzana omalako wakiso oyingira Kampala kyekikulaga njagala obe ng'ojja ebbanda ekyo nakyo kineetagisa gavumenti omusajja Sebaggala n'agenda n'alobinga amalwaliro eryo eddwaliro lyennaggulwawo ku kisaawe Rugogo Sebaggala Abachina ebimotoka ebibadde bikyali bya kesisa emyaka 15 Sebaggala Sebaana bye yakola lukwagwe kyekyo so talina kyolaba kyakoze nze ku nguudo lwaki mugamba ntaziriiko bagamba balina gavumenti egenda neteesa ne World Bank oba African Development Bank nti yo gavumenti compensating abantu abali affected woyambala galubindi ndoza amaaso gabeera affected gabategazibye kati yakibuzaabuza nti basasula abantu ne gavumenti erina okusasula abantu bano nga batuwaddeyo fuuti emu oluguudo tuluzimbe gavumenti nefeiringa Idi n'agamba tukoze tebuka kangene nsabe ettaka Balandi Road yagamba temukkiriza Balandi Road ne batuwa ettaka Luwafu yatandise jawano kamera ogenda awe Luwafu Salama Road nafuna da consents 95 oba 90% bakontrakita bamuwadde gende ekikuba mutwe wali awalinya abawala bange banneeko tractor zatandise nasabye space ka space kababwe kati wabeera ku ledi yagamba mulya nyama atwala ebibanja by'abantu nene we kuba ki ettaka proteani ye kati kamubuuze yewe yali aveeka abungu n'alinnya lole yamutuuse eruga yafune eyingira mu kibuga ani yabasasula alina lisiiti yawo so twaliwo ebintu ebyangu ennyo gwampise kankubalira ekibala ekyangu ekimulemye okubala oluguudo lw'Esalaama luliko Balandi Road nga 205 lafule luliko bizinesi z'abantu 2,000 luliko takisi 6 ezikoma ekibuye 3 gayingira ekibuga luyitako abantu olunaku abataka abantu ba mitwalo 2 Balandi Road bano 205 ekikumu ekirala bagamba meya tugenda kuwa space kabwe kati tufulewo okuwe ensanvu bagamba ffe jangu tulabe kyoyagala abiri ge gasigalawo agabuzaabuziddwa abamaloboozi wemba byabuvuzi ngene ne baluwa ndeke 12,000 ezifa business emotoka sekabuzo omanyi sekabuzo baya VTZ kati gwegenda kukubola abantu abalika ababona business z'abantu enfuufu buli kimu agamba ndi azamanyiziza abantu iye kankubuuze gwoli musajja muyivu meya atwala ettaka ly'abanaku omanyi nti kubalo bonna abali ku nguudo meya tayogera byama by'abantu biri wano mu fayiro wano naye nga nakubuulidde oluguudo lwonna olw'erukuli lwe nakola abayinako ettaka be bamu abali mu gavumenti bembanziziza ssente ati mbakubuulire soogera byamu waliwo omuntu ali munaku ng'azimbye kalina okumpa space ene yenkano akameeza kano era bwe tusanga nga baagala kujja mu kkoona oluguudo luyita wano wakati that is a special case idi jangu omuntu oyo munoonyeze naye nze kameeza kano ekikomera kyo kiseeseetudde gonza makinde lwaki alina akataala sigamba nti sente zange space toyinza kuleeta genda mu kamera genda ewa Abubeka construction akusabe documentary enguudo makinde bwe yali afaanana mu 2016 wenyingira ntandika okukola kuleekaana 2017 ngenda ekatwe waffe ngenda ensambya ngenda eri ewa Ham Road ngenda gaba bypass nendeetawo ne system mwe bakirumira mwe ba heavyweight mwekolemu omulimu mbawe mashini mwekolera oluguudo ne leba era bakola amaguudo gaabwe agayingira mashini enjagala gifuula Modo City kubanga erinamu abantu abali prominent omulangira Jajambuka omutibwa Kadino right honorable speaker Kadaga right honorable Rugunda Alyawo mama Namasole nina American Embassy nina University abagagga bakatongole apartment ye machine ne wabamwalanga omudating omanya nti oluguddemu eyenaalya mitwala 45 ne machine 8 oyina omwala emulungo nina beach nya kakati ekibuga katero omuntu agamba nti mulya nyama bagodoni wava muno professor bagagga kwagalana it is ekibuga ky'abaddugavu ekikatwe
obusozi obukiriko kivula banja kutwala lumulabe ku ostrich ziri eyo waggulu era nawandiika ebbaluwa ajo omunazirete okuva South Africa kibira awo Kasirye Gwanga we yavanga omulangira wasajja bwe tusimba emiti abantu bali eno tebamanyi bintu ebitambula enguudo naamu yanyongerezaako Buziga Islamic oluguudo twalukoze olw'ensanda ku bakatuliki twalukoze olugenda ekibuli secondary nalukoze so gwe wanoonyeza osimba ebitooke mu division naali badde mbisimba ku Salama bamunyiga olwannaamu ne bamunyiga wadde tebannamukola naalingedde ngende luwafu baaliira bigoma wojja wano kamera naaligenze eri ku monitor baalunyiga ne baluteeka mu malamu nagenze nakawuka naye nga nkikola kubanga nalayira Kyagulanyi waagwa ajja batuuze babadde bakaba olwannaamu be bamenyera ebintu nakya olwannaamu simanyi twakosebwa naamu yajja ne positive impact ne negative impact naye twagenda okumaliriza nga negative impacts ku lw'omuntu wa bulijjo zizze waggulu bantu baffe ekansanga mu kugazi y'omwala waliwo omukyala namulaba wali ku otospa emyala gikyali gundi beera bakyagamba bafuna obukosefu naye nawandiikidde bakyamaani battu bagende ku wanu bamperisiti njitwale wa leader of opposition agitwale wa speaker balabe nga bakompasetingibwa era nkubira ekitongole kya KCC emyala gye mwagala okukola nga omwanoonyeza sente z'okumu akawaata ne munoonyeza state house eza supplementary budget eza Museveni okulyako tusooke tunoonye sente tusasule abantu bagende bagule awalala bazimbe tukole bye twagala aji nga tumaliza esembayo ddala ani alemesezza enkyukakyuka mu Uganda okugamba nti Bannayuganda bafuna enkyukakyuka enkyukakyuka eyaki enjawulo okulaba nti ate enkyukakyuka y'eggwanga lyonna waliwo okukyusa Kampala mindset waliwo neyeggwanga ayesibye mu ntebe kati kankubuulire engereka y'emisolo ekwatibwa ku authority waliwo ulireko Lukwago ng'agenze mu parliament nti engereka y'emisolo etamada Uganda omukazi alina draya 2 golowooza afuna omusajja ogenda kaduuka ako kolengeraawo akasawo ka sukaali akatundira emyezi 2 kaliko omutwalo gumu kitundu amagoba gwe nojja n'omugamba income tax na biki obwo buzirinda bwa authority ani agendayo bawolereza ebyo bituleeta njagala ombuulireyo gwe omwana wo wa mu Makingi agenda kutrainingirawo akasaawe ka gavumenti buno obusaawe bazimbye okagenda mu mutwalo olunaku gavumenti ekibuga kibeera n'obusaawe competition z'amasomero mwe zibeera abakubi b'ebikonde bavangaawo naggulu mu community ekyo ekibuga kwe kuteekateeka ekibuga kiteekawo abanaku we beekubira ebifaananyi abantu bagenda ku Sheraton nawali wa Kabaka abanaku ekibuga kibeera ne wifi naye kati omuntu omuwala oba omuwalenzi aweereza munne good night akaddamu ku makyanga atuusa awali wifi teri kibuga kyokyasanga olaba ba musician tebetaaga bba wase ennaku zino music waba Nigeria ali ku YouTube omwana akola bagiya njagala ombuulire abantu abakola crafts bamutundirawo omukazi aluka emikeeka gye wano pupu nga bwafumba bwateka okubaawo wantu ali design bulungi obanga ku kisaawe ekyennakivubu waliwo amasomero nga tegakyasaana mu society kati ng'essomero lya Nakivubo settlement lina kubeera vacation school ne Bati Valley Lukwago yakyali ku kimu somero terivaawo bw'oyinza okutwalayo omwana wo environment eyetoolodde awo oyinza okutwalayo omwana wa primary wagendayo nga mmwe vacation schools noddira tuyina Buganda Road tuyina Kitante tuyina Kyaggwe Nakasero kati Bati Valley lifuuke vacation school abantu abakyala kubanga ekyakyusa China kunyiga bantu kwiranga nviiri ebyo bwa pulamba obutale ka gavumenti we bakazimba kateekwa kuba omudaala guno gwa bwereere omuntu ayayingira Yusafu yasasulanga emitwalo 25 omuntu abadde atembe yagijjeewa gavumenti erina okuzimba emidaala
omunaku ne tubawandiika ne tugenda tugibagabira nga Amini yagabira amaduuka wekikuwaliyo n'atandika okukola emyezi 2 n'atandika okusasula empooza nga n'empooza gavumenti yegiseetinze naye ebbanga lyonna mmwe mugamba nti abantu basasula amazzi mu katale ne babasasula abeetikira emigugu ne basasula eza security ne basasula eza parking ne basasula empooza ne basasula tooyi owulira ndowooza omuntu ogwo omwana owa bodaboda mugamba tebawa musolo omwana aw'omusolo omwana wa bodaboda twakibala ng'omwana wa bodaboda olunaku anywa liita z'amafuta 3 buli liita y'amafuta eriko siringi 107 musolo omwaka omwana wa bodaboda asinga n'edduuka erya wholesale okuwa omusolo kubanga ogenda omubala ng'ali mu miliyoni 1 musolo tutaddeeko sipeya gwagula tutaddeeko oyiro omuyindi akolera mu kibuga ya fwe twasomako ku Kamaso omutono nga tunagenda mu economics wafa asooka Kamaso manyi S1 to S4 waliwo kye tuyita manufacturer waliwo distributor waliwo wholesaler waliwo retailer kati manufacturer omuyindi yakamula juice ate yomu namuleeta mu kikuubo yomu ye wholesaler n'omusanga ne munnabisaalu nga retailer lwaki omuwa license kati omuddugavu omulekedde ki mindset mwemugamba nti mulya nnyama simaya wayumeya ayogera otukyetagisa luzungu genda ku sitewolo mu galero bameya abazungu baaliyo tukyusizaamu ki Lukwago n'ababuzaabuza nti looya Lukwago si looya w'ekitongole naawe ontunuulidde ekitongole kiina department eyaligo era Lukwago ne wataputa amateeka ate oba naye mu lukiiko lwe lwennyini idi abeera liga advisor we si ye looya w'ekitongole era ekisse Museveni okufaanagana n'abantu kwe kutta department ne institution mukulu kyafuddeko abanja accountability awo abantu we mumukyayira anti atula ne idi accountability bagikola tebanakola luguudo lw'esalaama kuyinza okugamba omukozi nti empa accountability nga tanagenda kugula mu katale bintu ayagala nnyo okumanya okuba toki nti ensimbi yesi zakozesebwa ziri zitya afa nnyo ku accountability ekyo nkitegeera era nange nja kimanya anti ensaasanya ate tebanakola salaama ate gosaba nsaasanya omukazi w'omuwadde shopping nti ndaga baaga omuwadde sente zagenda kwa kasija my friend ebyokuseringa ddabe bantu kati njagala ombuulire accountability bagisaba mu gwa mwenda kankubulire loan eno ya African Development Bank yayita mu 2019 ne baja approvinga neeyita eyokola Salama Road Kayemba Road n'enguudo zonna mu Kampala 2019 2020 2021 2023 2024 ayingidde accountability gwerawa semyaka gyonna omukulu aliwo okubuzaabuza saagala kyogera naye gwengulira ki agambye nze okugjawo Shimoni bantemako omukono tagirina okugjawo paka yadi bantema agambye ababoda temuva mu kibuga omanyi nti obaana baboda bonna ziri ku poliisi omwana asasula boda 2 eri ku poliisi teekawo poliisi wa boda abeere seefu owa boda nkoko ya mutamivu nze buli kumakya mbeerawo kiguye kutaasa baana ba boda breakdown zibeeraawo kwata kamera zino eza Uganda yenkya ogende ewandegeya ogende e Kabalagala ogende ku Road Kampala olozezo zava Kenya scrap genda buli ka police post obona bulumi omwana omutembeeyi alemedde bateekateeka kooti eri wali omuntu akola alina capital ya mitwalo gumu 8 Bogoya bamututte mu kooti eri manju wa Lukwago bamusabye emitwalo 8 nabadde ndaba mu ekitabo minister kiyakoze statement eno ng'alaga emisango egibadde mu kooti egy'abakesisi ne sente ze tufunye mu munaku myaka aga wabula bagamba batembeeyi mubeereewo naye buli lunaku emmotoka ya pick-up buli wennyingira wano bamanyi n'okumanya mubuuze oba meya waali tebaleeta batembeeyi babatwala butwazi ku sitewolo byogera biraga ebyokujjako mwami Museveni mwabivaako dda muli ku bifo oyagala kati 2026 ate nkubuulidde Kyagulanyi pulezidenti
ate kati limu ebifo ebirala kati njagala ombulire singa Kyagulanyi abeera president wabeera babaka ba parliament bajja kubaawo. Lwaki Museveni yajja n'anoonya n'akalukero si wano olowooza ye musiru ennyo kubanga Museveni waaba agenda emukono nangamba agenda mukono nze mbeera Busega mba ndi awo nga mulaba. Museveni ajja n'anoonya akalukero si wano n'abawo emitwalo 55 NRM takimanyi. Museveni ajja n'abakansala be n'abawo emitwalo miliyoni 5 kansala 3 takimanyi. Museveni n'agenda Hoima golowooza ogenda kuba ne president atalina mpagi. Oyinza okuteekayo amategula agabbeeyi ag'amaanyi ng'eno wansi enkondo za kalina nnafu. Nze musiru Kyagulanyi abeere president mu mwezi gumu bamuggyeko nze mulya nnyama nina gamba bannoopo era nagamba dda nze ngenda musaba president wange nkuwagira mukama wange gy'ogenze nze nzikiriza nzimba ekibiina kyaffe Nuupu kubanga nkitegedde lunye ebikwekweto gye biyise birasa ebibiina bigudde Suubi ne tije DP yagireka ekomye. Yes. Red card ne people's government FDC eri ku ttaka kata ono ne kone Nuupu mwe neyagalire ndi mu retirement ngenda nze Kasirye mutaani wa Robina olina omukolo gwe waliko n'ogamba abantu njoza ne Nyanzi yaliwo n'ogamba nti bano abazze abataba wagenda bwagya 221 kakati ababesembereza kiwoni nga dabenda babakulu si balinaako tabbu naye ekizibu kyabwe kiri kimu ate bo kuwoninga ffe atajje ku luno ye mulabe waffe ffe nga gwe tetwakwa identifying ensi yonna yakkiriza by the way saagala balimba Besigye yalemererwa banne yali ayagala kuwagira Kyagulanyi era n'ava mu kalulu n'agenda Lukwago yatuuka wano nga wano waliwo Kyagulanyi wano waliwo Amuriati mukwano gwange gwenjagala nnyo Ssemuju n'akyogera juzi nga sente zibatabudde abantu banvuma n'ekiteekateeka kya Amuriati ennyambala ne banvuma eŋŋano ne banvuma butto lwaki mwakisigalako Lukwago gundi njagala nnyo Ssegono that guy is smart. Yeah. Lumu bamubuuza yali ku TVM ne bamubuuza naye gwe omusajja omugezi lwaki owagira Kyagulanyi namuga ate obagonze okukkiriza nti ndi mugezi muwagira I like that man. Ensi yonna neyambala obukofiira musajja mukulu yagaana kati we nkugamba nti talina power bank anoonya socket watulabuddeko n'essimu yo ng'etandise okuzimba eryanda noga waliwo socket nkyagingeko gwe bagamba yagala nnyo Kyagulanyi kituufu nti omukulu ajja kuba president. Ate oba obwalodi meya nze mutawanya nyinimu yebise kutya ng'osabulaki leka naawe oyo mutiitizi baali bamutaddemu projekiti owulira kankubulire let me tell you omanyi waliwo besaagala kwogera omugenzi Kyanjo taliiwo n'Emedi Nsereko yaliwo twali mu dduwa ya mukadde wange marehemu Honorable Nsambu nensituka kazindalo neŋŋamba Lukwago kyekiseera tuba tuli ku kyemisana marehemu Kyanjo nampa emitwalo 5 nembeera ku leediyo nga mpika kya Lukwago ajje nga Kyagulanyi tannajja Nsereko oyo Muhammad twapika Lukwago n'aganira emabega wa Besigye Kyagulanyi n'afa omanyi kankubulire Kyagulanyi n'alaba space Kyagulanyi n'alaba space era twalika muki eyo amaze okuwangula obwMP yatuyita banange mukulika eyo bamukwaku ani abaaliyo yava mu parliament nga tutulano nga bwe tutudde twaliroza abantu ngaana babigirwa abo nasooka ali awo ekikomando maama we yaliwo nagani bakimwayise maama nagamba nti baganda bange mwebale nonna twavudde ekyaddondo twaluwangudde emyezi ndowooza nga 6 beena naye bwe nsanze mu parliament eri makulu olaba gaayo oyo obadde mu bidongo okyasobola okuyimba n'okuba ne parliament n'ogikuba ngenda kulumba akasajja era natugereza natugamba nze ne Kamiri ne kitabani kya gundi bwe twava ne tugenda e Nairobi
ne tukuba emiziki gyaffe ne tukomawo wano twasanga wano abazaire aba South Africa Shara mwana nga anajja wano nga yo mwana wa wano akuba atya ekisaawe ne tukuba ekisaawe ne tugoba wano ennyimba z'aba South Africa nendaba Kyagulanyi obumalirivu era nzijukira mu meeting eyo nze ndasituka ne mugamba ndi neke member wa DP ngenda kuba mabega wewe busiraamu za Abubakari era abantu batya ne batya no kyogerako nakikomyawo nentuuza wano olukiiko bwa namawulire genda obuuza abantu bekyusa bwekyuse bankalu bo bamwanje amawulire gonna mu boardroom yange nga sitidde omuntu agamba nti njagala kifo ndi meya ebisanja bibiri Besigye yakava mu kalulu ka 2016 ayo kyanga kati wola Kyagulanyi nengamba Besigye awumule tufunye namba mwenda Kyagulanyi bavumanze kusi Medina Mpita nanga muyanyama kicho yinzo gamba Besigye nemga mwa respect emyaka 2 akuta opposition yesawa akatika Kyagulanyi bajere ganzi program ezaddako mulyanyama asula alota mayite yasoma teyakola ki naye kati bebe kubya self wakutama mbwati omutwe abatanda kujjayo nga akafananyi bakatadde ku page zaabwe kakati nasikinga era sagala kulimba waliwo kyamani wange Shafiki owa DP ne batuyita ne tutula mu meeting walikane bagamba ekifo kiwaddeyo Besigye nayo mugambako yoba wabazikiririza ne bagamba ndi mulya nyama katonda bwatyo nze golaba Luwero kuwangula Luwero omanyi people batunyoma Luwero 1 Bulenda agenda abantu bonna batyayo nabadda tubadde naye mu kakiiko kakokasa aka Buganda kokasi simanya biki nenyingira Luwero Sewungu oyo yajja nendo zati yali nambaka wa parliament ebiseera Lord Mayor yali Makka n'atuwa emmotoka ndomanyi omuntu waba yakola akantu akalinga empeke yakawe akamotoka ke akajjukira kalole okaisena kamana site yali sifuso ate sijogedde kalole kano kanna maswala akali katimbiddwa ak'emizindalo n'akatuweereza ne tukola campaign era bwe yava Makka yatujoyininga nenga ababaka bonna batyayo ab'amaanyi bomanyi mu Buganda kubanga mulimu omukyala gwe bajjayo nga ate bali naye ku kokasi ya Buganda ye vice Luwero ne muleeta nengenda wana entebe era no Luwero Besigye baaliyo bonna bamugisha muntu nga balina mu candidate ne tugenda wana entebe okuleeta Muhammad Kawuma era FDC neteekawo nenkireeta nengenda Erwengo ewa bitano nsubuga mukadde wange awumule mirembe nga nze mu Braiza wa DP goloza ndi amwe joking subject abantu baka Erwengo ewali ntuma nsambu nsubuga nakireta nengende Butambala nga sinagenda Butambala nengende wa Dr. Lulume ekyagwa abantu batyayo era lumuzi jikira na ina pajero nga siri meya no ebyo byenjogerako naluberaga mubadde muloza sina bange mulyanya mazze gendo obuze Sewungu nagenda ngane Sewungu gasimu baka nganze sita Sewungu bebalinda meya asembayo kulale nenkirete wa Lulume nengende Butambale wa muwanga Kivumbi era twali tulonkinga campaign twatwale wali ekimotoka bibiri nambozo ali ku kichobe kirala kyali kyani nambozo onaliwo nambozo nagamba nze ndi ku 88.8 mulyanyama ali ku 89.2 kyabasa ng'ebimotoka kiri eno Butambala nno nakuuma n'akalulu banteeka ku nsalo ya Bogomba nti wasinga okubbibwa nenkireeta kakati omuntu abeerawo n'agamba nti meya mulyanyama simanya bandabanga awo biki bandi tebabimanyi teriyo muntu alina mobilization skill yakola nnyo DP twagisanga n'ababaka 8 mu neeke yaffe tuleeta 15 netuzimba netugula n'ekitebe wekitiibwa Ereka Banda yatuyambanyi buli wengenda ndekawo omukululo wembadde lukwago gye yanteeka mwebaza nali njagala nnyo omupiira yanteeka mu administration kuba yali appointing authority emyaka gyonna nayingira ku board ya KCC achievement zetwakola twasanga tetulina sponsor n'omu omanyi omupiira mwe mugulabo wano nga teri muzannya asobola kutundwa mu Europe ekyo netugukola n'ekisaawe ne tumutwalira gundi programu zaffe road map twali badde tukola strategy plan zaffe nakikiriza nga board era na council n'atuyamba n'ekiyisa ne tugenda mu parliament ne Sekajja ne Julius na Ashaba ne Tom ne tulobinga abaka ba parliament abo ba minister Ogwang
Siagi ba MP ne bayisa sente ekisabo kirugogo gomukululo era omukululo okuva 2017 era olwava wenti erugogo timu ya KCC oginonyeze no wansi njagala kwebaza kochi mubiru ajijeyo kubanga tubale tugenda kuswala so nze nsubira omukululo gwange nze omukuba kulembeze mu Uganda abatekeddwa abakulembeze banjo olumale makerere ngajjayo mpapula ngafuuka mukulembeze ngataberanga kuwa LC1 naliko wabavubuka kukyale waffe nemberako wabavubuka LC2 vice nemberako secretary general w'ekyalo kyaffe nze nasooka okulinnya ennyonyi nga siya bya bufuzi wabula ngenze kwekolera mirimu gyange ajobaka bo busambaeri bana Uganda ku mukutu gwa Uganda yencha so obubaka bw'ensembyayo Kyagulanyi tukyamuliramu essuubi adithi eva kunze omanyi Katonda yantonda oluusi nyooma tunulira body language y'omuntu nenkola kyovulaba ebintu ebimu mbifiisa nze mbadde ne Kyagulanyi before nga tetunajja na mbino ebibye Kyagulanyi we wa struggle lumu twali tuleeta meya we Lugazi bamuyita Seya Sebaggala yatumanze ejo nno myaka nga Kyagulanyi akyakuba muziki yatumanze ne musanga ekamocha alaga muyanya mogamba ki ajiwanga agamba ki ne mugamba ngambye ogenda okuba emiziki e Lugazi Kyagulanyi n'avuga tundula ye nakuba emiziki ekyagwa nagamba meya muyina kye mungamba ne muganja kulaba nyanzi nakati so enyimba ze boziraba Sebaggala yazikozesaako mu campaign luno olala naye nze wendi mukama yampa lwaleeta Sebaggala mu campaign nze lwandeeta so obubaka bw'ensembyayo bannaye mbasaba enteekateeka yo lagye mbanga mukola ne w'abaana muteeketeeka abaana temubateekerateekera abaana basemugayaavu be babonyaabonya ensi eno muteeketeeka abaana mujja ab'ebyejo mu bifo ebimu mumanye nti gundi asobola kusamba namba 3 ono gundi asobola kusamba namba 5 ono asobola wa MP nze osobola okunsinga okufuuwa oluzungu naye nze ku sitewolo nsobola okugatta abantu 20 ku bukozi bwange nkuba wali olabyeko omuzanyi tewalaba ku wrestling omusajja bamuyitanga the great Kabuki wamulabako yajjanga mu wrestling nakuba bataano sukwewana okususso ku kyobukozi nzikiriza obunafu bwange. I'm not good in communication in English but I can communicate kubanga background ya safuna mukisa kusomera amasomero machi marungi era nebibiina ebimu bisomye bukulu nga S5 ne S6 naye I'm a very hard working man. I'm creative. I can read. I have good management. So fuvu bidde for Kyagala. So machindye tosobola kuva machindye notakulembera Kampala. Ntekeddwa bulungi. Gwobo ngamba nti nkulembedde machindye bubi kubanga abamu bagamba tosobola kulembera Kampala abali bamufuze bali bakulembeddeko okujja konze. Njagala ndeterayo meyo mu ayakulemberako division ngabadde lodi meya wa Kampala. Oweekitiibwa Sebana yali MP yali meya nze emirimu gya local government kati ngisunsusa. Kampala ono atali wa Kiso omanyi wa Kiso okuva Entebbe n'okubebweyogerere nove wane Busabala n'okuba Emmende n'ozingiramu n'otuuka ku Busunju naye ng'oli mu Kampala omanyi nti oyimira ku kizimbe kino n'oyazina owe Natete n'awulira owawalizana n'awulira ow'ebbanda ne Kannema ali practical. Nze ndi meya atali wa theory siri meya wa boardroom ngenda kwagazisa abantu okulonda ngenda kwagazisa abantu enkyukakyuka nga sinnajja nga Museveni akyaliko sasobola kubeerawo nga nze meya nze kasiri wanjitata ati nze nkubuulidde ojja kuba road mayor tasobola Museveni tumusiibula anti kati nze kyensookerako kusooka kukola omanyi lwaki obukatuliki bw'amaanyi buyina obubondo omanyi lwaki Obuganda bw'amaanyi buyina abaami b'emitongole wagenze mukwekalakasa nga olina baani ku ground. So mbakakasa Kyagulanyi akatabo twakamuwa yakawandiika peegi buli gy'olaba abikudde ate mwe mbakakasa abantu muleme kulowooza nti omubanda talaba baali nawo oyo gaayi mubuufu Allahu akbar oli kibanda ate obagambye yakuyimbidde akayimba nti Kyagulanyi omulabye ekimala kati kolozeeko ku mubanda. So katuli na mubanda andi mwere mwana filimu The Return of the Terminator atakumira mpera abatukumire
Uganda ey'enkya.